Abayizi abasomye mu lwenda ku Yunivasite ya Cavendish batikiddwa olunaku olwaleero ng'omukolo gubadde ku ssaawa Kololo. Omukolo gw'okubatikkira gukoleddwa Minisita w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'ono yakiikiridde President Museveni. Amatikkira gano ag'omunaana geetabyeko abantu bangi ddala okuva wano mu ggwanga ssaako n'emitala w'amawanga nga bavudde emitala w'amayanja bakulembeddwamu yali Pulezidenti wa Tanzania Benjamin Mkapa nga werekeddwako mukyala we Mama Anne Mkapa. Live a meaningful, purposeful, fulfilling life. It starts today. Make an impact and a difference, however small, on the lives of others. Ye Chancellor University eno Benjamin Mkapa nga yali Pulezidenti wa Tanzania mu kwogera kwasimye kwebaza gavumenti ya kuno olw'okwagala ennyo ebyenjigiriza. I would like to thank the government of Uganda under the leadership of His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. The peace and stability being enjoyed across this country has contributed to the rapid social economic transformation and has made Uganda a secure place for students from all over Africa to study. Bw'atasabye abatikiddwa okwesa amagezi agabaweereddwa naye basomye okusobola okulaba nga batumbula embeera zaabwe ssaako n'okukyusa amaka gaabwe ate n'ebitundu gye bava okutwaliza wamu. I urge all of you graduates to focus on steady progress but with a high sense of perfection. As you graduate, you have the opportunity to do your part to help create a better future for your families, communities, your country and Africa. Minisita Muyingo yeebazizza abayizi bano olw'okwewaayo ne basoma bw'atu n'abaagaliza emirembe ate n'okutumbula embeera zaabwe n'ez'abantu abeetoolodde. You therefore need to remember that your behavior and conduct in terms of integrity, honesty and hard work are key drivers to your success in this world. Oluvannyuma asomye obubaka bwa Pulezidenti mwe yeebaliza abaddukanya Yunivasite eyo era n'asuubiza okwongera amaanyi mu matendekero aga waggulu ng'ayita mu kubongera ensimbi n'abasima n'okugatta ettoffaali ku kisaawe ky'ebyenjigiriza. We thank you for the quality of your programs. We want to thank you for the quality of the work that is going on in Cavendish University. Thank you for the relevancy of your programs and please continue. William Buyondo yakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.